Ulira wano. I'm glad you're enjoying your last supper. Ndi musanyufu oli mukulya ekyeggulo ky'ekisemba. Ompise Yesu Kristo leka naawe abagoberezi muli basatu temuwera. Nkitegeeza. Last supper. Emmere gy'olya yesembayo. What's she talking about? Onayogera ku biki? Exactly what she said. Kyagambye kye kituufu. Ulira emmere okugaganga wakagiri ate ng'ebadde eyokya. Egagira mu lubuto eddakiika. Sibategedde. Mutegeeza ki? Kigenda mu maaso. That plate of food you're eating is poison. Emmere gy'olya erimu obutwa leka naawe leka. Oyinza otya? It's a joke. Osaaga gundi gw'osaaga. Osaaga. What you mean by poison? Lwaki emmere yange mba mugiteekamu obutwa? This one. Eno yennyini. Yeeyiyo. Wofudde nze maama. Why would you? Lwaki muba muteekamu obutwa nammwe? Lwaki muba muntega obutwa kingi naye kitya okufa? Kyebe kiri. Listen. Kati mukulu wuliriza. You have 10 minutes. Oyina eddakiika 10. The poison starts to do. Obutwa obwo nga tebunnakugyawo. Lwaki? Mazima tanakoze eki. Tuula wansi tukunnyonnyola emisango gyo egikutegesezza obutwa. Ogwo omubiri gwe tunaatera ogusinga mu lubugo lw'Abaganda. Ogenda ziikwa kina Uganda nze nkubuulira. Si Nigeria kina Uganda. Oba kiziike kiyindi. Tulinawo ebibuuzo twagala okubuuza munnange. Tell us the truth right away. Tugamba amazima kubanga obudde olina katono antidote fe abagiina. Dakiika 10 ozikira otaddamu mu bwangu. Tubuuze. Banaye kyonna kye mumbuuza muŋŋambe kitya okufa. That day you were in my room. Olunaku lwe wali mu luumu yange. Did you see? Walaba ki? And what did you take? Era wakitwala wa? Ekyo kye bayita okwebuuza ku muntu. Okukema kitanula. Kyekivaayo. Mwana. Ala tugenda kuba nga tetugyolekera mu bulambalamba. Awo ate olabye kubiri munda nga tujyolekereke katundu kaffe akasemberayo ddala ku firimu yaffe eno anti munnaye NALUWALI mu fake love. Ate twagala kumanya biggwerawa. Waliwo obeerawo n'ogamba ne bannaye oba ndikoki. Bannaye Mukama oba nakola ki? Lwaki mbeera nga nze? Lwaki omwoyo gw'okufuna love teguninya? Buli wengwa mulavu ngwa munabafere. Kati ye NALUWALI waffe kati kisobola kuba kuggwa oba ku ye oba babotsanga. Naye nga nakusuubiza ku nkomerero ya firimu yaffe nate ngenda kubanga tugenda mu magezi muliro. Buno tugenda kwogera ku kutereeza relationship yaffe. Kwegamba kiki ekirina okukolebwa, biki ebirina okukolebwa omukwano okuwangaala for eternity mu modern situation oba mu mbeera yaffe eno gye tuliko. Ogyeko bajjajjaffe abaawangazanga omukwano ku lw'effugabbi nga abakazi tebalina kye bali. Saawa zino omukazi ng'omukipingidde value ye oba omwami ng'omuwadde ekitiibwa kye muwangaaza mutya omukwano mu bufunze bakulu ne bakulu. Relationship yammwe ne wanga tugenda kubiraba ku nkomerero ya firimu. Byolaba ku screen bye twasembyeyo okulaba mu katundu kaffe akavuddeko emabega. Nga mwana muwala bambi disgusted nnyo lwansonga nti bwana Martin yagudde ku kyama ky'okubeera nti ono ayina olubuto ate ayagala kwegamba ayina olubuto lwe yafuna ebbali before marriage. Ekintu ekyo kisobola okusaanyaawo erinnya lya ba Johnson akatugeze nga bannannyini KFC. Okategedde ye mwana muwala ono. Kati Martin nga yeyambisa obwo obukakafu okublackmailinga omwana ono w'obuwala. Bino twabirabye. Era mu kuyomba awo omukulu we yakubidde n'agambye bino twabirabye. Kati besti munnange munzikiriza ate ntwala omukisa guno okubebaza baddia n'okubategeeza nti am your own hands made celebrity. Kwegamba JoshK si serebu kuba nti oba yajja serebu oba azaalibwa serebu. Mwe abanfudde ensonga era nsiima nnyo. Buli wonyiga akapesa ka like oba ogamba nti Josh genda mu maaso oba otegeeza YouTube nti video za Josh nnungi zongezeeko ku balala n'abalazi balage.
bagita YouTube algorithm kati kyova olaba sisobola kulekerawo kubeebaza abamikwano. Thank you so much. Naawe abadde yeerabidde okulikinga kanyige ne mu ngeri endala njawo okwebaza abatandise okumpa ebirabo baddiya ebya birthday. Nagambye no film tugikoze nga 3 ogw'omukaaga nga enkeera birthday yange okategedde. Thank you so much babesties kyemukola bannaye kirungi nsiimye nnyo nnyini ddala nange mbasuubiza nti sente ezo ze mupadde ng'ekirabo ngenda zigikolamu ekintu eky'omugaso ekigenda otugasa ffenna ye site yaffe oba ya application yaffe genda okuhandolinga programs zaffe. Munnange bino mbyogedde lwakubanga twabirabye. Kati omukulu yazzeemu okuyita Pamela ng'essimu agijjeko tayagala kumanya kuba yanyiiga. Ono omusiru ssebo yamuyisaamu amaaso alina engeri gye yamulangira n'agamba simanyi ye tazaala mu bakazi baalabye mulundi gumu. Neweebuuza oba ye mukozi wa saayansi kati kyamunyiiza. Ne why soka olinde enku. How do you think that test result got to Mr. Martin? Kati olowooza testi zo zatusesitya ku Martins. How did it go from my ne mbutuufu kisoboka kitya okubanga zavudde mu drowa yange kijja kitya? Who else got into your room? Nambuuza ani yapadde mu ruumu yo pozzi? Tied you. Awo ataba gwe? It's just David. Oyo David yeyangala banjizza. Linda David ne bakirowoozaamu. David tabanga waliwo sayansi agenda mu maaso. Kizibu kyakukkiriza kati obuzibu waliwo bweraliikirivu obw'okulabika nga information yandituuka ku maama nga bukyali. Kati olaba information bweti bwegwa mu matu ga maama kifuuyifuuyi accidentale. Kati mwana muwala nga ajja akeme nnyina. Hello maama wulira maama bannange TikTok ng'efuukidde kyanedda ka Nigeria ka JoshK. Okay, I'm listening. Kati nina kye njagala okugamba maama mpulira maama yenna kazigo omwana yenna tuzigo. Mommy, is there Maama anything waliwo ekintu kyonna do that would kyensobola okukola disappoint me? nekikuleetera okunyiiga ennyo okundaba obubi kwega ne nkudisappointinga Planning on disappointing. gwe oteekateeka kunkyankalanya nedda maama Just, you know. jesimbuuza mububuuza. Because I raised you better than that. Engeri gye nakuza obulungi Than not knowing what is good and what is tewali nsonga yakumanya kirungi na kibi. Mommy, okay. Maama labayo This is just assume. just tuteebereze wulira Get pregnant. singa nfuna olubuto Example. ngezesa Wedlock. nga siikubiddwa mpeta Reaction B. oyinza kuwulira otya kino olwadde weekiri maama tannamanya Mommy, no, I am not. yoga oli lubuto maama nedda siri lubuto maama ne zivaako bamugambye bugambi nti Because- watya singa ndi lubuto. You should know better. Okimanyi kyensobola okukola. Would you even assume that? Lwaki oteebereza ekyo kisoboka kitya? Can't be. Mu bintu byonna era n'oteebereza kuba lubuto gw'olaba kisoboka nze ngumiikiriza omwana ng'oli lubuto. Married. Nga tonnisema olubuto olugye mu kawondo kakubye eddiisa abadde aze kukema maama kulaba busungu bwa maama ne maama munyiivumu. All right. Oh, You get married. Gwe n'abakyala Not yet. sooka ofumbirwe bakuba empeta olyoke ozaale owulire. Come on, Mama. you're thinking too far. Ebintu obitaddemu feeling ki? I love you. Maama mbadde ngezesa. Yeah, I'm not your age mate. Gundi siri wa myaka gyo toddamu kungezesa bintu bya kisiru w'ebityo. Ofuna otya olubuto ng'olufunira ku lujjawo otya? Famire yaffe mwana mwe akimanyi ekisobola otuukawo. Abadde azze kukema mu maama. Singa amawulire amatuufu agaliwo nti ali lubuto gagwa mu matu ga maama kiba kitya? Marriage, Owaayi then children. bufumbo olyoke ozaale. For pregnancy. Teddamu tokirowooza nako ekyokufuna. Maama mbadde ngezesa munnange. Else to say? Kumbe kiri lubuto. Obuzibu buba buzze. Otesitingamu ku muntu w'omanya. Wenkola bwekyo tikyekibaawo yeeraliikiriramu ebyaddala. Owaayo okola mama ngenda please respect jambo mami. Ayayaya mwana wa jjajja kino kiralamu. Yamanya Mr. Martin yandizaala obuzibu mu famire eno. Kali namugamba lwaki toddamu n'omukoonako. That girl doesn't want to. Nagamba kabulaza munnange omukazi tayagala kwogera nange. That's my baby. Should have been. Butuufu n'ate singa abadde alina omwana wange yandyagadde okumanya ekiva gye ndi. The reverse was the case. Nakirabika alugjamu.
Didn't you say she's the daughter of late Johnson? Wagamba nti muwala wa Johnson owa KFC. The girl has a lot of money. Kyali wanga abantu balina sente. She doesn't need any man to help her raise a child. Abadde takwetaagamu na sente. Mbusimanya akuza omwana teyeetaaga sente. Zikuza mwana azina just abadde ayagatuukiza vunaanizibwa. You messed up big time, bro. Mwana wa mesinza hapo. Manyi waliwo ensobi omanyi abantu mujajingira nnyo ku gundi ku cover. Ye osobola okusanga omwami n'omusawo oyo kafuupi luyongoyongo. Omanyi future ye yegwe omanyi wogenda okubeera enkya. Respect everyone. Era ekyo kyenkubirize waffe mu family zaffe mu groups zaffe. Respect for everyone. We are all equal. Maybe that guy really called me. Kati munange. They're there. Ono yakirowoozaamu. Eri bali mu conversation neno bali mu conversation. Naye. It was rude. Kimanyi yali mukambwe. One of those girls who just sleep. Sebo n'agamba musimanyi ndi kika kya muwala ekibeera awo ne kyegala banja nono noli. So stupid to accept. Wabula mwana nali musiru omugamba ebigambo bwe bityo. Bonna boogera mu interview yemu. Oyinza okugamba bali wamu. One guy all my life. Nenjagala omusajja mu kaseera ako nankola ebyo. I feel it in my heart. Namutuufu muli nkiwulira. Decent home. Omuwala oyo engeri gy'ava ewulira ava mu maka amalungi ate n'okuba erayika yalina nze nzekka. Hands of time can't be turned back. Wabula mwana mulimu ebintu ebyekisiru bye tukola nga tusobola bizza mabega. Kyagambye kikulu. How one traveling box swap threw me into this deep. Namutuufu ebintu by'okukyusaganya keesi sanduuku ku airport byasula mu katyabaga. But it did. Kale singa tekyaliwo nti kyaliwo. What's important now is how you handle ekikulu going forward. I don't know about that. But then there is David in the picture. Kati munaye nagamba kati omusajja story ki. You know why David is in the picture. Munaye tulina David mu kifaananyi kya taata. Nagamba David omumanyi. Bad feeling about David. Nze ate nina feeling embi ku David oyo. Davido bamuyinamu obuzibu. Muli olowooza Davido yatwalayo result ezo. Into your room. Ate oba yobanga ye yayingira mu luumu yo yekka ate olowooza yatwale wa Martini. If he saw it, he would have confronted. Ne wabanga abiraba yandimbuuzizza. I mean, kyentegeeza. it. Then how did he get to Mr. Martin? Kati ye ne Mr. Martin tuteeberezaamu bayinza kubanga bakwatagana batya. Mukwano gwe n'afumba omutwe. I think that's something we need to find out. Ndaba tulina okkettamuko ku bantu wano. Call David. Soko kubira David. Tell him to come for dinner at your place. Omugamba ajje muli eddina mwenna gundi otegeeza ati. Do it. Gwe kikole bukozi. Nina plan. Kati baagala kufuuka bwa James Bond wano ku David ono. David ayina enkolagana ne Martini. David ng'abukeereza nkokola. You're so good. Ate munnange ekikazi ekyamukkiriza kyabadde afiirako ebbanga lyonna. Enyumba eno ebaddemu erimu abasajja babiri abagyegwanyiza. David ku mwana muwala n'oli Martiniz ku maama. Kati mukwano gwe najja aliddeko kyaliddeko emmere muwomera. Wulira wano. I'm glad you're enjoying your last supper. Ndi musanyufu oli mukulya ekyeggulo ky'ekisemba. Ompise Yesu Kristo leka naawe abagoberezi muli basatu temuwera. Nkitegeeza. Last supper. Emmere gy'olya yesembayo. What's she talking about? Onaayogera ku biki? Exactly what she said. Kyagambye kye kituufu. Wulira emmere okugaga nga wakagiri ate ng'ebadde eyokya. Egagira mu lubuto eddakiika. Sibategedde. Mutegeeza ki? Ekigenda mu maaso. That plate of food you're eating is poison. Emmere gy'oli erimu obutwa leka naawe leka. Oyinza oti we. It's a joke. Osaaga gundi gw'osaaga. Osaaga. What you mean by poison? Lwaki emmere yange mba mugiteekamu obutwa? This one. Eno yennyini. Yeeyiyo. Ofudde nze maama. Why would you? Lwaki muba muteekamu obutwa nammwe? Lwaki muba muteeka obutwa kingi naye kitya okufa? Kibe kiridde. Listen. Kati mukulu wuliriza. You have 10 minutes. Oyina eddakiika 10 The poison starts to do. obutwa obwo nga tebunnakugyawo. Lwaki? Mazima ddala nakukoze eki? Tuula wansi tukunnyonnyola emisango gyo
egikutegesezza obutwa ogw'omubiri gwe tunaatera ogusinga mu lubugo lw'Abaganda ogenda ziikwa kina Uganda nze nkubuulira I can have that too. si Nigeria kina Uganda oba kiziike kiyindi Your questions. tulinawo ebibuuzo twagala okubuuza Tell munaye us the truth right away. tugamba amazima kubanga obudde olina katono antidote ffe abagiina dakiika 10 ozikira otaddamu mu bwangu tubuuze Tell you anything. banaye kyonna kye mumbuuza muŋŋambe kitya okufa That day you were in my room. olunaku lwe wali mu luumu yange What did you see? walaba ki And what did you take? era wakitwala wa ne waba akasiriikiriro Yesu n'ayita After we made out we twamala to the bathroom, okwegoota n'ogenda mu kisenge I was just anti looking around. naye just ntambuza ku maaso ndaba wengenda ne mbaako byengwako mu diroowa kati mwana muwala yakomawo n'ayita David nga taliimu David ng'alina by'alabye n'amyamya And I opened the drawer. bwe nagula duroowa And what did you do? nembiraba kati wakozesa ki result ezo I gave it to Mr. Martin. mbutuufu nazitwalira Mr. Martin Steady. munsonyiwe bambi Please. bambi mumpa antidote mpone mugenda kunzitira wano Mr. Martins. Mr. Martin omumanyi For him for years, okay? mukoledde okumala ebbanga ekiki bigwagwa bugwi mu matu kati Years? ekiki emyaka Look, labayo maama here, me coming on to you, everything was his idea. mukoledde emyaka nyingi era n'okujja wano okujja gy'oli zibadde idiya ze tabitegeera ate nga bye bituufu tebaba kuzanya lwa James Bond bino tebandibitegede Good. Martins yayita kyana kirenzi kino ki Davido Remember my late friend, Johnson? n'akigamba munnange omanyika Blaza Jenison kyali wange You know his daughter, Pamela? kansuubire Pamela omumanyi bulungi muwala we Heard of her, but not personally, no. namuwulyako naye simumanyi mu buntu But now here's the thing. ogenda mumanya ekintu kiri bwe kiti My late friend left Pamela and kyali wange we yafa yaleka Pamela muwala we ne mukazi we fortune. mu bintu mu by'obugagga Okay. mpulira David, I want to get my hand on that fortune. kati munaye David njagala kufuna bintu ebyo kati nze David waabwe nkoze ntya It's by marrying Felicia. awo ina kusooka nze nayagala okufuwasa Merisha n'agaana Proving stubborn. mukazi muzibu oyo Now I've been trying my best. ngezezzaako kyonna agaanye Now, ate ekirala kati olaba ekiriwo I'm also thinking that nina kye ndowooza I can get this fortune. nsobola ofuna omukisa guno That's why I called you. nga mpitamu gwe ensonga lwaki nkuyise tabitegeera Malevu David Yes. nsobola ntya Get married, olaba broke man, and divorce. It's a multi-millionaire. naga munnange bw'obwasa mu maka ago no divorcing ebintu mugabana kibitegedde munnange You don't understand. era gwe tojja bitegeera kati These people have bastard money baana abantu betwogerako balina ze bayita ensimbi and is filthy rich. omusajja yali mugagga Not anything. I will handle it. kati gwe teweetalikira ku bugagga bwabwe nze nja bukwasaganya All you have to do wabula ky'olina okukola is get married to her. gwe sooka owasa akawala ako ebisigadde obindekere maama onaakikola When do I start? ntandika ddi abakkiriza olwo Never mind. Like I told you, tofaayo prepare yourself. gwe weetegeke Organize everything. nze ngenda kubiteekateeka bulungi Do you understand? okategedde nsinka naye Have any questions? olina ekibuuzo kyonna nedda ndaba bugaggaawo kyekyo I trust you so much. nkwesize nnyo nno mwana If we get our hands on this fortune, singa tufuna obugagga buno your generations, your 40th generations, mbupaka ku byasabye ebya40 nga tebafa njala sente ziba nnyingi gwe keefusa omanyi weeri wano nawali mu bibuga kati abibagamba look, I agreed to. bano lwe bakimanya I was reluctant, but I agreed. nagamba nakkiriza nenzija gy'oli ku ddiiru za Martin Also, because I was always so relentless, and I told him I'm going to get you engaged paka ng'ayagala obeera engaged ne mwana muwala ono afune ebyobugagga because I knew the child wasn't mine. I told Mr. ne kati bwe nayingira nensuula ng'ate oli lubuto ng'olubuto si lwange ne mbigamba Martin mukama wange abeeko kyaŋŋamba Get up gwe and get out. kati yimuka otambule ove wano genda nga sina kuyisaamu kambe
I'll go, please. Genda. Please give me the answer. Bambi mumpa antidote. Fuluma genda temuli butwa mu mmere yo. Mwana. Omanyi okusesema ebintu ng'olowooza mulimu obutwa. Kyogamba temuli butwa. Fuluma temuli butwa nga ani akuteera obutwa mu mmere. Bakizannyi. Kingi obwongo butono. Mama. Kawa katabuse. Hey, I'm so much. Nabagamba kyali wange omutaka agamba kitokota. You can never really Ate nze mbagamba katabuse. beans. Mutuufu mukasi watu yabirowooza munagani bannanga abasajja. Who's getting stood up? Kati bambi. Me. She's not here. Kyali wange ono yamala napereeza omuwala basinkane n'omuwala olowooza yajja. Asigaddewo ye naweita kumbe mwana muwala amaze nawuliriza najja. Tusanise okulaamu naye maama. Kyasanyuka. Nsanze kwaba nkwehagoba. Ulira firimu. Hi. N'abantu bano babyogera bubi. Omuntu wakugamba hi gwe mugambe lo. Kuba hi kye kintu ekiri waggulu. Mugambe hi lo. Yes. Because Ate mu sahawundi hi eba nsaasi. Kati lo eba base. Kati munayi. I was wrong and yamwetondera n'amugamba munayi ensonyiwa nkizudde nali mukyamu ku kye nakola. Neno okusonyiwa kirabo. Really quite curious Ne mutuufu muli neebuuza. to know why this thing always happens. Lwaki bino ebintu bulijjo bibeerawo? You have two adults, Abantu babiri, guy and a lady, omukazi n'omusajja muli bakulu, have unprotected sex, ne mwegoota nga temwambadde buveera. pregnancy. Ate The man all of a sudden just omukazi waafuna olubuto omusajja n'adda eri neyekyukya n'agamba nti no si lulwe tamanyi kiriwo. start hearing things like, N'otandika okuwulira I am not ready to be a simanyi father. siri mwetefutefu kuba taata. You have to abort the baby or Olubuto olugjeemu oba obeere single mother oba obeere n'obuvunaanyizibwa bwonna. you and so on. Ne mutuufu omukazi ono akyebuuza nga nange weekyebuuza. Mwegoose muli bantu bakulu. Gwe toyina teimu tebbo kukufunisa lubuto. Tomanya nakumanya nga lugenzeeyo teri musajja akulimba mu ntegedde nti muwakisa muganda wange tetumanya. Oba nze atalina experience. Mwana wa jjajja. Namugamba munange ensonyiwa gunsinze. ready to be a responsibility. Butuufu ne bwetefutefu okubeera omwe. Okutwala obuvunaanyizibwa bwa taata. Did you abort the baby? Nze abuuza olubuto alugjamu. Kwe kumuteerako sitole nti we watugoba munnange nadda ewaka nenga akaaba. There are two options here. Mukwano gwange n'angamba nti option ziri bbiri. Either okulugjamu oba okugamba maama wo byonna obeere single mother. You speak. Mwana muwala teyayagala kujjamu lubuto era n'agamba ntayagala kutta mwana. Kwe kusala waalusibe mwana mulenzi oli David bino twabiraba. Kati musajja mukulu kankubbireko kino ekintu vidiyo ba audio eno giweereza omusajja yenna. Omwana gw'osuulawo ng'omukazi akugambye nti nkuzaalidde ebiseera ebisinga yakusiraanya. Mpuliriza bulungi. Omusajja yenna buli w'olekawo obuvunaanyizibwabwo omusaayi gwo gye guli ne gye gukulidde guba gululuma. Gwe weebuuza abasajja n'aba nga musajja mukulu yali akutte ku bukadde naye ng'atuuka ekiseera n'atuuka n'okufa either nga tannazimba oba nga we yazimba we yakoma oba nga ne waafiiridde tasobola yadde okubeera n'olukumi yadde omutwalo. Gwe wakola ng'ekintu kimu wafunanga sente kukyakala kufuna ssanyu lya bulangiti ate n'otaddamu kugoberera ebyava mu ssanyu lya bulangiti emisaayi giruluma. Okategedde katunoonye abaana baffe tubalabirire tufune obuwanguzi
mu biseera by'omu maaso obwevunaanyizibwa Katonda bwe yakuwa kati namugamba munnaayo okusinza ku ebyenkunyumiriza sajja mu lubuto omusajja yasanyuka n'agamba munnange weebale butajja mwana oyo eyo eba respect bannanga omukazi okutuuka okukuzaalira balina option ez'okujjamu ate wakimanya nga lukyali tekimuluma naye abo baba batima naye omukazi abakkiriza n'agamba nti Josh wanfuseemu kati omwana wuuyo gwe manya nti nno akwadde respect Katonda ansaasirire ddala seerabiranga omusaayi gwange naye ndiba nguzadde mu kkapa nga njinoonyaako kikapa kati butage okudda eno byayonoonese dda eri baddinganye bogerezeganyizza naye Mr. Martin akyakatiriza ensonga y'okwetaaga omusajja nenkugamba n'ogaana weefuula amanyi ebingi I need to come in mbutufu nzikiriza nyingire mu maka gano to assert my masculine authority. Mbeere nga taata ntukize obuvunaanyizibwa omwana aleme kusirwala kutuuka kweryosa kuleeta shemo mu maka ofunira otya olubuto ebweru mu famire ennungi bwe agirumirirwa mbu kumbe omwana ow'obuwala wakomerawo nga byayonoonese dda Martin olugambo aluleetedde maama ate maama tumumanyi ku nsonga eno si musanyufu wulira nnyo wano Mommy, I am sorry. mwana mwate alina kyakola okujja kukwetonda kwetonda You've known this for the past bino n'obimanya emyezi ebiri miramba n'osiriika gwekyanago and wake up in this house together. You can keep something. ne tubeera mu nnyumba eno ffenna ate n'osirikira ekintu bwe kiti naye yamubagulizaako That's how I presented it to nti you. maama naye natya You disappointed nti me. nojja kubeera disappointed ate kati okoze ki maama yadde nsobola okubeera disappointed naye ndi nnyoko kati baddota mbagamba ebintu bino You should have opened up. tojjanga mu lubuto olw'okubanga otya nnyoko muzadde akitegeera mubuulire You know people are maama yagamba nti no n'oggulira embwa zino omukisa abalabe baffe n'okola ekintu kino emabega wange tebandibitegedde tulwanyisa Hope I am not the one that you gundi kansuubire togamba nze nti nze are to hear as the enemy. nze mulabe wa famire eno owulira Here is look out for my late friend. nze ekigenderwa ekikulu kyakujja kulabirira famire ya wano mbu munnaaye azze kulabirira mukulu taata I need to come in. Mr. Martins, mukulu Martin please told Mrs. Johnson how you are after her late husband's property. Or how you set family up with David. kano tekabyasanguzza nti no wamugambyeko nti no gwe ne David muyina emipango ng'oyagala David abeere Where did you get that from? Hey! Where did you get that from? gwe kino wabijjewa leero gwe Me matters. nze Matini Stop what? nga ntenkanya biki This is driving me crazy. muli mukwagala kunsula busuuze naye yetegula gwe Listen, wuliriza need for me to stay here and be insulted. butuufu mpulira kyasobola nakuyimirira no Make you- kumbeera nga munsomooza munvumirira Listen. mbusimanyi ndi muntu mubi nga nkola ebyo nyinza obikola bwanoonya eri mufulumya si kulwanga bamusibira wantola nti bakazi gwe kano aswadde afulumye agenze Martin yajja okubala ebibye kati gwe nnyabo mwana agamba jiwoje ne mama yamugamba lwaki wabinkweka okumala kino emyezi kyonna gwe agambye siri nnyoko sibitegera ne mama yamute kati laba wakazannyo kapa eggoba emmese ng'omukazi ali lubuto bebi nawe tobikola ngenda kufuna nawe tobikola nkufuna gwe emmese gwe nja kulya mbwadduse nnyawo bambi nja kusama nawe erekerawo kale mbivuddeko naye kapa eswama maama omugongo sorry You alright? olubuto lumala amaanyi This baby. mpa respect omukyala yenna ali olubuto munnange You know that baby oli muzira maama weetisse omwana oyo woman carries weetisse obuvunaanyizibwa bw'omusajja really mu come. lubuto lwo kumala emyezi 9 Betray her. obulungutana odde eno dde eri But you know what? olaba butwe gwe gukuluma oba olubuto lw'ekidumusi lwe lukuluma n'owulira ng'ofa teebereza olubuto olina okuluma ebbanga eryo lyonna nsaba kimu mukama ate at least omwaka guno naddala abaana abagenda okuzaalwa ku birthday yange
Katonda akolereyo ekyamagero nga 1st July buli 1st July waleme kubaawo mwana afa oba mukazi afiira mu leeba nga 1st July. Amina. Typing amina oba okategedde nga naawe okkiriza kati amina ezo zinawera nga 10 Katonda akitukolera olw'okukkiriza kwawamu. Bambi bano finally bakkiriziganya. Do you regret it? Naga why wejjusa bye twakola nedda. Let's swap boxes again. Kale mulinga masinga tuddamu ne tujjira ensawo nokyusa eyiyo ne tuddamu ne twekwana buto. Bambi omukwano weeguli. Buli bwali butamanya na kuzibwa maaso naye nga baagala nabana ababiri. Yakwata kanake nawuliraga kasambye naye ensambe eyo ya kiwala singa abadde mulenzi singa nkubye n'omukono ne gudde eno nze mpulira muwala mukulu nedda taata. Final ate twagala gituuka ku nfeete ku lasti katuba tuli wano waliwo omukulu eyeeteeseteese afuukamidde ku vivi erimu. Kino ekintu tebakikolerawo ku first day. Okuproposinga bakukola ng'oyerekedde okuwasa okwanjula munnange. Proposal kyetegeeza tukwano omwana w'abandi leero n'omugamba mbu nkuproposinze ebyo tebikola. Wa respect evivi eri erimu. Iwe respect. Yafukamira munnange n'amugamba mpulira n'ebigambo binzigweddeko. Nakabuto. I don't need to say anything. Just naye togamba kintu kyonna kati ogenda kuŋŋamba kinze saaka akaweta. Mukyala Pamela Johnson nampasa kutuukiriza mukolo naye nga wabaawo ekyokusabaawo abantu abeegootagoota n'obujulizi bwo tubulaba omukazi atambula bangira misana bangira kitwe ne bamaliramu amazzi g'omukisa segedde ekintu ekyo. Kale keesuke wano nkuwe ssente wano wennyini we yakoma naye nga mbategeeza nti no tugenda kulaba ebintu by'olina okukola mu relationship y'okugiwangaaza wano wennyini ku nkomerero kasita olaba obugambo nga bwambuka ng'omanya twolekedde ate amagezi muliro ng'oli wamu nange VJ JoshK bwetyo tuba tukifa bakula anti mba ngatta value essuka ku kwogera obwogezi firimu ku lw'aba bestie bange mmwe benjagala ennyo okuzama. Alright, katolekere amagezi muliro ku luno tutunuulidde relationship kwegamba omukwano. Tukimanyi bulungi nti edda bajjajjaffe bawangaazanga omukwano naye omukwano gw'ennaku zino tegukyawangaala. Kati ngenda kwogera ku bantu abamaliridde okufumbirwa oba okuwasagana ng'olina mukyalawo. Kati kino kigenda gasa nnyo abo bali mu relationship already ey'ekintu ekikulu nti mwagala kwewasa oba oli wa musajja n'omusajja oli naye okitegedde. Kati ekintu kino mugenda kikola bwe muti. Tip number 1 kyusa ensonga lwaki oli mu maka g'oyo omusajja. Tutunuulire ensonga lwaki oli mu maka g'omusajja naawe omusajja tutunuulire ensonga lwaki oli n'oyo omukazi. Kati egyo gye tugenda osooka otunuulira ensonga we munaagikyusa n'ebeera gye ngenda obbagamba relationship egenda kuwangaala. Tukimanyi bulungi nti abantu abasinga babeera mu relationship nga banoonya ssanyu era kyova olaba nti essanyu we liggwaawo ng'anoba oba ng'agoba. Abantu abamu babeera mu relationship olw'obulungi bw'omukazi oba obw'omusajja. Ekimu ku byo we bibaawo oba we kiggwaawo ng'anoba oba ng'agoba. Abamu kuli babeera mu relationship ng'oli mu relationship n'omukazi omulungi akuzaalira omwana. Wamala omukuzaalira naye ng'olwedde waliyo kinnabbi jjeeri kale ekimusinga obubi naye nga kikutambuliza bulungi ensonga ng'ogoba. Kati nsonga ki eyina okubeeza mu relationship gye njagala tutunuulire. Mukwano kyusa programu zonna z'oli mu relationship n'oyo omwami oba n'oyo omukyala zibeere nti we are to be together forever. Ompulira omulamu omukulu lwaki wandibadde mu bufumbo oba mu relationship nti guli nti tuyina kubeerawo ffenna ate lubeerera. Kati family oba abaagalana abalina mission to be together forever bakola buli kimu ekyetaagisa nga bugolo bagobeeja
kusigala emu. Kyogenda okusanga ng'omusajja waasobya since ekigendererwa ekikulu kiri nti to be together forever, omukazi ajja kusonyiwa. Ate the same applies to the man. Osegeera nti omukazi waanaasobya olw'okubanga ekigendererwa kyammwe kubeera mwenna lubeerera, omu agenda kusonyiwa munne. Kati relationship buli obstacle gye mugenda okusisinkana, kwegamba obuzibu bwonna, omuziziko gwonna gwe mugenda osinkana, mugenda gulwana kugujjawo musigaze relationship yammwe singa target ebeera nti to be together forever. Kati wuliriza bestie, woba mu relationship eyagala okuwangaala, ekisookera ddala ebeera reason for relationship. Kwegamba your main goal should be being together forever. Nabagambye nti nazzi kuno bajjajjaffe bakitaffe bakozesanga fugabbi ng'omukazi talina kyagamba, era lwe yansonga lwaki bamaama baawangaalanga era ng'ebaakuwasanga nga todda mabega. Naye kati ennaku zino omukyala w'omuwasa n'omuyisa obubi, olaba oba omugjayo bujja ne bakugamba mwana wange tokubanga, ayina ewaabwe. Okitegeera kitegeeza wonaamukubira, waliwo option ewaka basigaa bamwaniriza ekitali kubedda. Naye kati mu relationship eno nga ne wonaamugoba bagenda mwaniriza eri, tebigenda kukola okujjako nga mission yammwe ekyuse nebeera nti to be together forever. Owulira bestie? Kati ayagala okubeera ne relationship ewangaala, method number 1, your major aim oba target yammwe ensufu ebeere to be together forever, nga kyekigendererwa ekyakutwala ew'oyo omusajja kubeera mwenna lubeerera, nga ye goolo yammwe enkulu. Else otherwise obstacles ezigenda okujja zigenda kubayigula amatama, kwegamba mugenda kuva ku mulamwa, naye webeerera to be together forever ate mugenda kukikwasaganya to the end. Waliwo tips endala nyingi, kasinkane tip number 2 oba ekirala kyoteekeddwa okukola ekyokubiri mu firimu eddako ku nkomerero. Kati abaziraba paka ku nkomerero mu abafuna bino, oba tips buno nja butemamu buteeke ku channel yaffe eri JKB TV anti JoshK Besties TV. JoshK